Mugamba mutya abali Kachumbali TV kansubye bitambudde ddala bulungi nnyo. Tuli mu Uganda, Kampala kye kibuga ekikulu, akasana kaaka, embeera etambulira ddala bulungi nnyo nga bw'erina okutambula. Twebaza Mukama nti enguudo batandise ziteekamuko ku bitakataka okugezaako okuziddaabiriza. Naye kitalo nnyo ekya taata wa Muhammad Nsereko, omwami Alhaji Abdul Nsereko, abamuziise kitalo nnyo, abamuwerekeddeko mukulikireyo ddala. Olwaleero ndi n'omwami Wumalu Bulega yali ayitibwa oba amanyiddwa ennyo nga Wumalu Komando, obudde buno ng'erinnya lyakyuka mu bigambo bye nga ye Wumalu Bulega. Tugenda kwogera ku nsonga nnyingi nnyo. Obudde buno ye President wa Federation y'aba Bauncers, ate nga gye buvuddeko yabadde oba akyaliyo era President wa Bau. Ebyo nagenda bitunyonnyola Jenvude n'engeri y'aba Bauncers bano engeri gye bakwataganyeemu okubeera nti nno obudde buno abakumye okubeera nga basuuse n'okukola federation. Bingi nnyo ebimwogerwako, mabegakaawo nsonga zatambula nnyo eza SOBBI, naye byonna ebyo tugenda kulaba nga ate tuwayawayamu ensonga tuzitegeere bulungi nnyo lwaki ziri bwe ziti n'okutuusa kati. Tukwaniriza Kachumbali mukama wange, tukunoonyereza ebbanga naye finally tukufunye. Mukama mulungi, sooka obuuze kuba tulaba. Abooluganda, bannayuganda mwenna ne ba Bauncers ba Uganda, mbalamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama Katonda. Abasiraamu ne mbatooleraku ku salaamu. Bulega Wumalu ge manya gange, nga nze President wa Uganda National Bauncers Federation. Yes. Okay. Federation yetambula etya? Federation si mbi. Era ndowooza mutulaba embeera gye tujje tutambuliramu eyo ku bifo byaffe gye tukolera. Emirimu mirungi gye tukola. Era nebaza ba Bauncers mu Uganda mwenna abakola ku night club, abakolera abayimbi, abawerekera ba VIP, abakola ku mabaala. So mwebale nnyo, mwebali eddala kukola okuyamba ku security y'eggwanga nga tukolera wansi wa Uganda Police. Mwebale nnyo, mwebali eddala okuyamba ku Uganda Police. Okay. Yes. Briefly tuddeyo ko katono akatambi tukazinge tukazeeyo kemabega. Wumalu Bulega yani, because abantu beebuuza Wumalu yani era ofuna otya erinnya erya Wumalu Komando tuddeko emabega. Bulega Wumalu yenze mwennyini. Naye okufuna erinnya eryo erya Wumalu Komando nali musajja munabyamizannyo ne kusawa olwaleero nkyali mu byamizannyo. Lwakuba nti nze ate sikyagenda mu competition. Kazinda lwayinza obutakawulira bulungi oba olw'okubeera nti nze sikyagenda mu competition, tekinjija kubeera nti ndi munabyamizannyo. Munabyamizannyo ekikufuula okubeera ow'ebyemizannyo bingi, naye naddala abantu abakola exercise. Buli muntu yenna akola exercise ng'ogendako mu gym direct oba obiyingidde. Waliwo abantu abagenda mu gym just kufuna body fitness. Aba biyingidde ebyemizannyo. Ebyemizannyo bingi ebikufuula okubeera sportsman. Bingi. Naddala abantu abagenda mu gym, ekintu ekyo bw'otuukayo togendayo nti nno ogenze kubeera sportsman. Naye bw'ogendayo waliwo ekikusika okufuuka. Yes, kubanga nange mwennyini webale nnyo. Nange mwennyini ogendayo, saagenda nakigendererwa nti nnyina okubeerako champion wa Uganda. Nagenda naye abandabanga be baŋŋaana musajja gw'olabika bulungi. Lwaki togendako mu competition? Mwaka ki gw'oyingira gym era wali kuba bagamba obudde buno omuntu okuyingira gym ekisooka alina obeera ng'alina oba omulimu omulungi ogumuwa kasente ate ng'afuna n'obudde. Akati nze nno munnange ate okuyingira ebintu bya gym naye nga sina kunnyonnyola wantu awo. Bulega Wumalu kansoke mu kunnyonnyole. Bulega Wumalu ye musajja munabyamizannyo oba abadde mu byemizannyo ebbanga gye nava, ate mu byemizannyo n'engenda nkuliyetingamu omulimu guno ogwa ekitongole kyaffe kino kye tulimu ekyaba Bauncers. Naye mu byemizannyo ebyo bwe nabeerayo waliwo ebintu bye nakolanga ebyafaayo. Bwe nayingira national team ya bodybuilding nasooka bikonde ne binnema.
nensigala nga nkola ebikonde byange ebya self defense nenyingira bodybuilding. Naye mu kuyingira bodybuilding nali ngenze na kunoonyayo maanyi ate nkomewo mbikonde. Yes. Webale nnyo. Kati jimu ebyo biseera zaali bbiri, waaliwo KBC ne Nakivubo jimu ey'ebyuma. Kati nga zirinaaniganye nga tusala busazi ne tudda wali twawula bwawuzi ruumu KBC Nakivubo ab'ebyuma. Kati ate ebyo ebiseera bakanyama nga bawalagana nnyo ne babokisa. Nga tebeeyagala. Nga tebeeyagalira ddala nga balinga bakazi bajja. Kati nze nensalawo nkola ebintu ebyo nenga kangene mbyuma eno malofu naye amaanyi. Olw'okuba mbikonde bampisa bubi nkomewo mbikonde nja bakuba. Era omuntu eyampa amagezi omwami oyo yafa bambi taata wa Lameka Muwanga Mr. Kampala owena lukolongo yakusooka okubeera Mr. Kampala. Taata we ye yali nannyini jimu ye nalukolongo eyo gy'olaba kuwambizi. Kati oyo mwana kati abaddeko Mr. Kampala yali 2 yes. Kati omwana oyo taata we ye yansikiriza nga Wumalu gendako mu byuma. Jangu mu byuma kuba ye yali bodybuilder. Nangamba jangu mu byuma jangu mu jimu yange nze nku training ofuna amaanyi oddeyo mbikonde. Kati bwe nabeera mu byuma ebyuma ate ne binkwata. Kati ate ebikonde ne mbyerabira. Maso ne zirabika bulungi nnyo ne zigejja nga nkalu. Jjukira babokisa tuba basajja bakalu. Maso ne zigejja nga nkalu nga teziri mu mazzi. Ba bodybuilder ne bangamba nayo manyi jangu otandika okuzannya omuzannyo gwa bodybuilding. Taata w'oyo mwana nannemerako nnyo n'antwala mu competition zaali Mr. Kampala. Nagendanga ebyokusaaga nga njigiriza bulungi nnyo pose n'empangula kategore yange. Kategore yange. Yes, nentuuka ku overall champion. Munange byewuunyisa n'empangula overall champion. Ku sharing ensambya. 2-4 yes. Ne kineewuunyisa nnyo. Nengamba kitegeeza bisoboka. Kakati nembeera mu competition omwo nenzija nga nzanya 2-5, 2-6, 2-7 awo nampangula kategore bandya. Mbeera wakubiri wakusatu. Naye ng'ekibinja kye ndimu nkiwangudde. Naye wali overall champion we bampangulira. Kati 2-8 nengenda nfunvubira najja ndiko n'obumansuka. Nembagamba basebo ba bodybuilder ba Uganda ku guno omwaka amwe champion. Mbatwala. 2-8 empaka ezo baziyita Iron Man. Nenziyimiriramu nenziwangula overall champion. Kakati ebiseera ebyo ngenda okulaba nga waliwo omwana yakajja mu competition nga muzibu nnyo. Bamuyitanga Ivan Byekwaso oyo abadde Mr. Uganda emyaka egiddiriŋŋanye. Yakyamenye ne record mu Uganda. Okubeerawo emyaka emingi. Mr. Uganda omwaka guno n'oguddako. Tewali yakikoze. Kakati omwana oyo yajja n'amaddu oba yava Jinja. Nga omwana ono ayinza okunkuulayo omuwula kamwesonyiwe. Ne muviira. Bw'otakkiriza kabibe bikonde, kabe bodybuilding, kabe weightlifting, kabe powerlifting. Bw'otakkiriza n'omanya nti kati amagumba galabika gakuze. Omuntu ayinza okusikayo esaabiro, ayinza okumenya esaabiro nga tokoze eki. Tegeeza by'emizannyo bino kirungi nnyo n'okkiriza nti onansinze. Olina okuba nga olina wano. N'omanya nti kati onansinze. Ne bw'olaba omuntu ng'azze akuddirira namba 2. Mulundi ogwokusatu mwesonyiwe omuwe. Okyayinza okuswala. N'ebikonde mubiraba ba Mike Tyson temubalabye. Ne bakukuba oli n'akuyimirira namw ati. Omulaba mu butuufu omuntu amukuba si omuntu amuswaziza si yandibadde akola ekyo. Naye okukkiriza kintu kikulu nnyo. Mweyo process kusoomozebwa kikuwafuna. Mbadde nkubuulira ewantu awo. Ebintu bye nakola mu butuufu byali tebikoleka. Omuntu okuwangula kategore emyaka 10 mwaka ogusooka ogwokubiri ogwokusatu ogw'omunaana ogw'omwenda ogw'ekkumi. Nze njirina tewali wana alina likodi wadde ya myaka 5 ng'awangula kategore emyaka egiddiriŋŋana emyaka 5. Nze njirina. Lwakuba nti munange generation eyaffe kati
abantu baweddewo kati abantu abali mu bodybuilding baana bato bapya abantu abasobola okutegeera ebintu byenjogera kati ye president w'omuzannyo gwa bodybuilding Mwami Ddungu ye asobola okutegeera ebintu byenjogerako kakati ebintu bye nakola bye byantuumya bwe nakomangawo mu gym nga baga ne omusajja ono bampitanga yanga ni butuufu yanga oli musajja wa kabi ekyamazima oli komando akazindalo kajjeeyo olya ebintu bye nakolanga nga bagamba byewuunyisanga abantu be na traininganga nabo nga bwe nkomawo mu gym oba nvudde mu competition e Nairobi ezo qualifiers za Africa eza East Africa neza Africa bwe nakomangawo nga bangane mbutuufu mwana gwe mbutuufu olabika oli komando erinnya ne linkalirako erinnya saalifuna nti nno oba nnyina oluusi ekintu ne mu byemizannyo abasajja baŋŋamba nga mbutuufu oli komando kati waliwo olunaku lwe nava ku gym ne ngenda ku Hotel Africana waliyo show nga batuwadde omulimu show yali ya mwami EKISO oyo bwe batuwa omulimu twakola bulungi nnyo kati hajibyemuke yes nga Bauncers hajibyemuke ajja mu gundi ajja mu mulyango aba atuyitako muteerayo omukono nali simutegedde nti yebyemuke nga mulaga sebo basasula wali bwe namulaga we basasula natunuulira nnyo bwati naŋŋamba bakuyitaani konze sebo ti amanya gange ti wandigategedde ng'omaze okuleeta tiketi bagitunda wali n'agenda n'adda wabbali n'agula tiketi omusajja oyo yaneewuunyisa bwe yagigula n'agireeta n'agitulaga n'atuyitako n'atuuka nga wali n'ambuuza naŋŋamba sooka ojje ssebo n'engenda waali naŋŋamba bakuyitaani konze bampita Wumalu naŋŋamba ng'oli musajja mukozi naŋŋamba otuleyiningira wa konze Nakivubo naŋŋamba nze bampita Mwami Ibrahim byemuke konze haji sebo nsaba kisonyiwo ne mwetondera nentandika okwetowaza bulungi ne mugamba Haji nsaba kisonyiwo sitegedde kama wange leeta tiketi ngizeeyo n'agamba atofaayo kakati aba agenda naŋŋamba omanyi ti enkyo osobola okujjako mu gym ewange nenkuwa interview n'otandika trainingira ewange Haji byemuke njogera ntya Katonda munange Haji bwangamba ekintu ekyo nemugamba nsobola mukama wange naŋŋamba ejangu enkya wano ku Africana ojangu mu Health Club enkya bagiyita Africana Health Club naŋŋamba nti jangu enkya bw'otuukawo ogambe manager nti nze nakuyise buno enkeera saawa zaalinga 3 ez'okumakya antuuse ku Africana musajja ne bamuyita n'avaayo mu office najja naŋŋamba nakwagadde enkolayo ate nendabika nali ndabika bulungi nnyo masa ezange zaali zitiisa yes nali nyambadde kariotadi nga kankutte ng'omusajja yennyini bodybuilder alabika obulungi musajja naŋŋamba kakati ekyakumpisiza wano waliwo abantu wano abaagala okukufaanana benjagala balabirenga bakulabirenga kotandika otutrainingiranga wano ate ng'obayambako konze mukama wange nambuuza onoosobola konze nja kusobola naŋŋamba onookikoleranga sente mmeka nemugamba mukama wange ebyo ebiseera nno munange sente zaali nga ntono nayogera ntya nemugamba nja kukolera kakadde naŋŋamba ti atofaayo naye nga kangi kaali kangi nenze nayogera ntono omwaka tuli mu 2.5 awo sente zaali nyingi 2.5 naŋŋamba nti onookola nti nemugamba nja kukola hakati waliwo munnange gwe yansanga naye n'abizalawa n'anyoomanyoma kye batugambye bamuyita Jeno Akidi yakolako ne waka miliyoni oyo yayinanga erinnya ezzungu Jeno n'agamba nze sigenda mu ebyo naawe nemugamba sebo omusajja ngambye enkya ngende jangu tugende guno mulimu omuntu okuyita n'agamba jangu ku interview bw'ogiyita nkuwa omulimu ale gw'ozalayo kale nze kangende kati mu gym waliwo omuntu gwe nazanyanga naye bamuyitanga Mugagga Fahadi ali Dubai ne bangambye yakomawo ennaku zino ali mu Uganda kakati Mugagga ne Mugagga ati jo twabadde ku Africana naye omusajja nampita ku gym ewuwe wendaga
twandigenze interview ne bagituwaaba babiri tomanya bwe tugiyita nze bwe mpita bampa omulimu nze bwengwa bajja kuwa munange omusajja ne mwagaliza ne tusituka ne tugenda ffenna teyankalubiriza namuwadde yali boxer ate nga bodybuilder ng'azanya ebyo ne mugamba mugagga nangamba Wumalu oba bwotyo bwogedde tugende ne tutuuka ku Africana interview no gye baatuwa yali yakusaagirira omusajja n'ateeka ebyuma ku kyuma bakiyita leg pressing ekikola amagulu okituulamu oti n'otandika pressing amagulu n'ateekako kilo nga 7 n'ayongerako ne ziba 8 n'ayongerako ne ziba 9 ne tugenda mu 10 5 7 ne tugenda mu 2 naye ng'edduka leg pressing eyiye bye bino ebyuma ebizungu kati nga ne bw'oteekako kilo 2 kilo 3 nze njiwewula nga ye atalo alaba bingi kati n'ateekako kilo nga 15 17 18 2 ne mugamba haji yongerako tutuka 2 yongerako 2 yongerako nenkola kilo nga 2 nangamba agwe nkuwadde ne munange n'akikola omulimu n'agutuwaabo kati buli lunaku namusaba nali musabe kakadde buli lunaku twagendanga wali ku counter omuwala atuwe emitwalo ejeji ebyo n'ebiseera weewuunye ne tukikola era munange oyo we yava lowooza yali afunye ne ssente zimutwala n'agoba ku bintu bye n'agenda e Dubai n'atandika okukola omulimu guno gwa security. Yes, kati nze nensigala nga nkola ki nga nkola kati mwekyo ekiseera nzanya bodybuilding ate nkola Hotel Africana nembasaba babeere ba sponsor nenfuuka omusajja ow'amaanyi mu ggwanga lyange Africana Health Club neneerabiza ne national team Africana ng'erina abazanyi abaayo abawuzi baboxer babodybuilder ne bantwala ne Egypt mutayimbwa nga gwe kuntuta Egypt training ya bodybuilding nentwala Egypt naye nga ekintu te Egypt sigama nti nyina ekintu kye just genda kuzanya bodybuilding nentuuka Egypt nenzanya bulungi competition ezaaliyo era mu tiimu ya Africa neyajja nze naleeta ekikopo yes ekya kategore yange nali nzanya lightweight obuzito bwa kilo 70 yes nali nzito wa kilo 70 71 kati kolo napima 70 nenjiwangula nali mulungi nnyo nga bangulira supplement banteeka ku diet nga ngenda mu competition enungi ate oba ne mu competition za Uganda basitulanga buffet ne bagireeta kugundi ku sharing buffet ne bagituuzaawo naye nga y'abantu aba nze ne mugagga Fahadi kati ebintu byennyumya bano ba bodybuilder abaliwo saawa zino bambi tebanafuna mukisa ogwo ate nga nandyagadde ogwo omukisa ne bagufuna nabo ne babeerako ne basponsor abalungi kyekiyinza okukolebwa temubasakidde mwe abaabiyitamu ebintu ebyo nze nkikoze era njogera ntunudde mu kamera nga ntya mukama Mr. Uganda aliwo bwe yali ayingira okubeera Mr. Kampala nze mwennyini nze namuteekateeka nze kamwa koogera bamuyita Lubega Godfrey nze namuteekateeka Mr. Uganda 2023 nze namuteekateeka okuyingira Mr. Kampala bwe yayingira Mr. Kampala ebyaddako Mr. Uganda yalina ate bakooki balala bwe namalo omuteekateeka ne mu traininga n'amanstaringa pose bulungi ne mugamba sigenda kujja mu competition nenze nkimanyi ogenda kudda ng'oli muwanguzi nze ndi musajja muwanguzi gw'oli naye wano n'agenda mu competition yagenda okudda nga ye champion wa Kampala then bwe yamala okuwangula ne mukwata ne mutwalira Meja Jeno Kayanja ne mugamba afande omusajja ono ti oli patroni waffe nga mu kitongole kyaffe bakanyama ne tubadde tukusaba otuyambireko ku memba waffe ono sajja ono champion wa Kampala agenda ku Mr. Uganda tusuubira okuwangula empaka za Uganda muyambeko afande bambi omusponsoringe nenfukamira ne mugamba afande omusajja tafukamira nkwegayiridde essaawa zino ya muyina
ya musponsoringa kitegeeza nyina nange kyenkoze eri bannange. Otandika otya omulimu gw'okuteekateeka ba Bouncer n'okubeera obudde buno nga mufunye federation? Nze nga president wa Uganda National Bouncers Federation mu kutandika njagala okwebaza omwami kubayita Tony Sempijja. Musajja oyo mumanyi bulungi alimba promota ate yes omusajja oyo ansanga mu 2016 ngamba nga tugenda kumuyingira bwe tuti 2016 angamba te Wumalu nti wanjisebo nkulabye ebbanga ddene oli Bouncer obeera mbakanyama naye lwaki temwekolamu omulimu ne mukola ekitongole ky'aba Bouncer nembako ewantu wemba connectinga ne muyambibwa kubanga omulimu gwe mukola gwa amaanyi nnyo mu Uganda nemwe muganya okwezuula Tony ne mugamba okwezuula kutya kati Tony agenda okunsinkana mwaka akadde nga nyina omusajja gwenkolera namujja Hotel Africana bamuyitanga Haji Jamiru Sentongo oyo yakasukanga sente oyo yabisananga ne ba Bad Black nga nze personal instructor we nali instructor ebiseera nga ndi personal trainer we ekyokubiri nga ate ekiro mubeerako nga bodyguard. Sente zo yakasukanga tezakukwata ensi tezakukasanga ensaalwa n'ogamba yaŋŋaananga okulonda sente. Yaŋŋamba nga nkuwa omusaala mulungi tolonda sente. Ebyo ebiseera byaba Ivan Semwanga naŋŋamba nti tondabisa. Omusaala yali akuwa heavy. Yali ampa emitwalo 25 buli lunaku. Daily. Nkugambye obulamu bwange bwali bwakyukamu. Yes. Webale nnyo. Yampanga emitwalo 25 buli lunaku. Namukolera omwaka gumu n'emyezi 8. Buli lunaku 25. Emitwalo 25 ate no sizokka. Kuba natuuka ekiseera nga nfuuse nga muganda we. Nga baba ogenda ku mirimu gye site zezo bintu bye byonna bambi nga ntuma nga waliwo akasente kenfissa ku bakozi. So ebyo biseera nali nyimiridde. Akati mwaka akadde Tony Sempijja wansangira. Angamba anguze ekirowoozo nga nange nyina ekirowoozo ky'okola security company. Kakati Sempijja bwangamba ekintu ekyo nasooka nensiriikirira bwe nti nenziramu ne mu meeting olunaku lumu awo bateeka paka lasti waliwo eddwaliro nampita nengendawo nangamba ekintu kye nagamba tokizanyiramu kinene nambuulira nampa obulungi bw'ekintu. Kakati ebyebiseera security company gye nali ndowoozaako n'olunaku lumu Kamiliyoni lwe yandaga ba Bouncer baali ba Mr. Nice nanga alengera abasajja bwe bafaanana sajja bafaanana bulungi senga namwe mu Uganda mukola ekintu ekifaanana ng'ekyo abasajja mwe temulabanga endabika yaabwe yanjawulo nnyo ku mmwe. Ekintu Kamiliyoni kye yaŋŋamba nange ate nenkigula ne kimbeera wano Tony agenda okuŋŋamba. Tony agenda okugamba. Sempijja Tony agenda okiŋŋamba nga nagula ddala ekirowoozo kya Kamiliyoni ne ŋŋamba kale kati Tony bw'akiŋŋamba ne mpita bannange baali 10 ne tutuula ne mbabuulira ekirowoozo kye nnina saababuulira ne akimpadde ne mbagamba bwe tukomawo wano lwali lwakubiri bwe mukomawo ku lwoko Tuesday ya wiiki ejja buli omu ajje n'omuntu ki omwomu be bantu bameka ne tuddamu Tuesday ey'okubiri ne tutuula ne mbatuma Tuesday ey'okusatu mujjeeyo buli omu n'omuntu ki kati ebyo ebiseera nga nina akasente jjukira kolera roadman kola ku Africana ate nkolera n'ono cowboy Haji Jamiru. Akati nga buli we bagenda ka transport nkakwata mutwalo nengubawa ne bagenda kati nga kibasikiriza okudda. Kati omulundi ogwokusatu ne tubeera 40 ana ne bagamba kati ngenda kuyita omusajja obayita Tony Sempijja. Omusajja gwe ngenda okuyita musajja mutono mumpi naye temumunyooma. Ayinza okuba munene ng'obunene bwe buli mu mutwe muno kamuyite. Kati nali namusetinze dda nga alina waatudde ku Big Bar ne muyita twali tutudde mu Big Bar wakadogo nga yali wali mu Aperandi
wakolera obuugi bwe ne muyita ne mugaa Tone jangu najja n'abatuulamu n'abannyonnyola ebigambo. Tone bw'atuula n'akunnyonnyola tosaamuwona. Sajja mwogezi mulungi nnyo ate agatta emboozi n'ebeera nga egatta. Bwe yabannyonnyola bwe bavaawo oluddako ne mbayita era ne mbagaa buli omu ajje naki ne munne kwolwo banyooma ne bajja nga nkaaga tebajja 8 ne tuddamu ne twogerezeganya. Bwe twayogera kati olwaddako ne mbagaa kati ssaawa yakuwandiisa ki ne tuwandiisa ekibiina bakiyitanga Physical Protection Unit bagiyitanga PUBA. Ojjukira omugenzi radio bakanyama baali kuziikako omugenzi radio abaali ku Neverland Ekololo Ekagga beebo sebo yes beebo. Kati PUBA etambula omwaka mulamba tutuuka mu 2018 mu mwezi gwali ndowooza nga gwa kusatu gwa kuna ate ne tugenda tufuna omulimu ogw'amaanyi Operation Wealth Creation ne bakadongo kamu ng'omukolo guli Kololo. Kati abakadongo kamu nga bagenda kuyimbira abalimi abawanguzi. Kati ogwo omukolo Jenosale yaguteekateeka ng'abawanguzi balina ssente ze baali bawangula. Mwami Sebatoyo yawangula Walukagga oba yali namba 2 Segawa oba yali namba 3. Kakati ogwo omukolo ffe twagukolako ffe twakuuma. Kati mu kuuma omukolo ogwo afande ne tumulaga omulimu gwe tukola ki Tone Sempije yatutwala naye nga ne gwe tukolera yatugambye tukolera Jenosale naye nga Jenosale alabika yali tamanyi nti tuli mukola ki tuli naye Tone nga yatugambye tugende tukole je n'alaba omulimu gwe tukola tukola crowd control tukola surveillance mu bantu abangi tukola nga ba bodyguard tuleeta ba VIP olira tukuuma abayimbi abazze okuyimbira abalimi. Kati Tone n'angamba nti ekintu kino bwe tukimala ow'okubanja ye Jeno konze nti kati nze bwe nayita bakanyama nabayitanga kikumwaga ne bajja omulungi bonna ne bajja ambadde uniform yaabwe bulungi. PUBA omukoze uniform tukola omulimu bwe tumala ogukola enkeera mugamba Tone ti sente z'abasajja ziriwa agamba sina wadde nusu ebi Tone amanyi Tone nze waliwo ebintu byenzijukira newe mana mukyawo oluusi ne musonyiwa ne bwe tuba twakyawagana ne twesonyiwagana ne twegwa mu bifuba. Agamba sina adde 10 sina adde 10 kakati bwangamba talina adde 10 ne mpulira nga n'ensisa enkutte abasajja ogera bannyonnyola ki nenda kunnyonnyola ki empologoma zino ne nfuna okutya naye mu kutya kwe nafuna jukira ebyo ebiseera nkugambye akawunti yange yali happy ekituufu nga akasente kwekali yaliko akasente ngenda nenjayo miliyoni ezo 2 nembeera nazo nga backup neŋŋamba bwe batabuka mbokya ekyokukola nkikola ki nkirina. kakati bukya ku makya twayogera kiro ne Tone bukya ku makya buba bukya Tone yakeera nnyo ssaawa nga 10 nankubira naŋŋamba oliwa ko nze ndi Kitende naŋŋamba kyoba okola funa emmoloka super custom je naagenda kusasula abawanguzi abawangudde je Kololo jangu tugende naffe tumubanje ne mugamba ogambye eki naŋŋamba kyenkugambye kyekyo ne mugamba eti kale kirungi waŋŋambye gwe twakoledde nga ebiseera ebyo Kamiliyoni yalina emmoloka zino super custom ezikola tour nenkwata essimu yange nenkubira omuvubuka bamuyitanga Abra so kati ali UK yali avuga Kamiliyoni. Abra naŋŋamba kubira Kamiri yennyini yabakuwaki emmotoka olwo bonna obateeke mu bakanyama. Yes nsaba mmotoka siina sente saagala kuddamu kusipeninga. Abra bwe yaŋŋamba nkubire Kamiri ne mukubira Kamiri naŋŋamba byemmotoka Abra yakola ki yabimala kukubireko ayinza okukola ki okuwa emmotoka munange kyamukisa mulungi nenkubira Abra naŋŋamba mbadde mpumuddemu ti naye nsobola okukola ki okujja. Kakati nenkubirako ne mukwano gwange bamuyita Gerard Misimba marketing agency aliwaza naawo tokanga kiringa bwolaba drone ne tutuulamu
bakanyama nali namaze dde okubakubira ku makyoko tona atugambye tugenda kapeeka afande atusasula omulimu gwe twakoze ejjekololo kituufu kati ne bajja abakulembeze 15 yes nembagamba ne tugenda genda abantu nga 10 nibakkiriza netusituka tutuula mu motoka buli gwe nasongangamu yayingira waliko omuzeeyi oyo muzeeyi Jagwe mutegeera vice president wange kati kwaliko bali abantu nga 10 kuliko mwami Sowedi Nganda kwaliko mwami Godfrey Sewagudde kwaliko Tone Sempija yennyini kwaliko omulala bamuyita Kasimu nitusituka nitugenda nitukomawo bulungi omulala bamuyita Brian tusituka tugenda tutuuka ew'omukulu twasangayo Dr. T nitusangayo abayimbi nitusangayo mwami Sebatta nitusangayo mwami Walukagga nitusangayo Segawa ono mumpi Vincent nitusangayo mwami Senkubuge siasa no omwami ono omulala yani omukadde oyo yali azanya ne Senkubuge omumpi Benoni Kibuuka nitusangayo mwami Benoni Kibuuka ebyo biseera yali president wa bayimbi kakati netusangayo n'abayimbi abalala baaliwo abaali abawanguzi kakati je najja tutudde maaso mu uniform yammwe tuli mbulaka tunyize twasuze tuli baavu ate twakooye najja n'atutuula mu maaso bw'ati n'abuuza mwe baani abayimbi bali mabega mwe baani nensituka ne mugamba fande ffe tuli ba Bouncer nze omutandisi w'ekitongole kino ekyaba Bouncer bampita Wumalu Bulega era emirimu gye tukola ffe twakoze ejjekololo nga tuyamba ku Uganda poliisi afande ekituleese wano twakoze naye tetwasasuddwa nambuuza ani yabawa omulimu ne mugamba Tone Sempija yatugamba guwa gutuwa ebintu bya Tone obiraba musajja wakwekaza ate nakola omulimu omunene oguyamba abantu nagamba mugambye eki ne mugamba Tone nagamba kati Tone aliwa ne mugamba fande Tone tuze naye alabika ali kapeeka mu tawuni awo nagamba mumuyite mu dakiika nga ziizo ng'akutte essimu amukubidde oliwa Kiyenje kyafande wendi wano n'amuyita n'ayingira yali yayingira ne Juma Seiko afande Juma Seiko namugamba Tone totuula yali asitamye bwati namugamba totuula toyimirira abantu banani yabawadde omulimu Tone namugamba afande abantu bano nasaba je nanjina olwokubeera nti tugenda kubeera mbayimbi mulimu abantu abajja okulaba shonga bayine fujjo poliisi tetuuka eri mu bantu munda jukira poliisi jo bamukwata muntu batuuka eri mu bantu munda kanne twagala bakanyama bano betu batusteeka mu bantu nga bayimiridde abakozi b'effujjo abatamidde abantu abayingidde n'ebintu ebitali birungi babajjemu nga babateeka ebweru engeri airstrip gyeri nti nnene namugamba ani yakugamba obawo omulimu namugamba afande nsaba kisonyiwo namugamba wayogera nani ngobawo omulimu tinayogera ne nanjina namugamba wayogera naye nti nakwata essimu nakubira Jeno anjina ebyo ebiseera yali edisi wa afande namubuuza byamubuuza namuddamu namugamba kale kati mbategedde olwo Jeno sala atandise tutegeera nagamba mwakolera sente mmeka Tone yali yambulidde dde ekyokukola kubanga ekyamazima nzi sente zinali ngenda okwogera zaali ntono twali tukoledde emitwalo 10 buli muntu abantu 150 ze sente mmeka miliyoni 15 nga 15 mbaze biki otegedde miliyoni 15 kakati nambuuza mwakoledde sente mmeka ne mugamba afande twakoledde miliyoni 15 nangamba 15 ti neno ne sente ezo ndabika njogedde nyingi abantu 10 kakadde abantu kituufu zalinga 18 zalinga 15
nze nayogera ntuufu Tony yangambye mugamba obukadde ameka 2 nze namugamba 15 nangamba mwena mwakoledde milioni 15 nti ye nangamba mumuli bantu batuufu temuli babbi abantu bangi bazi wano nga banziba naye nze sitya loosi nze sente zange manyo zeekolera siringa mu abatamanyi kukola n'agamba ngenda kubasasula naye olw'okuba mwogedde amazima ngenda kubadabolinga emilioni 3 n'ayingira mu nyumba n'ava we tuli n'addayo mu nyumba n'akomawo ne baasa ng'erimu omutwalo gwa $. Kati milioni 3 kakati omutwalo gwa $, gwe gwaleeta kalumanywera uba okubeerawo kwayo gwe mutwalo gwa $. Awo pubu mugivaamu mutandika puba tonaŋŋamba tukomawo tumaze okugabana ssente mugamba ssente zisigaddeyo kazigende ku akawunti y'ekibiina twagala ofiisi twagala yunifoomu y'abamemba ssente ezo zitera okwawula abantu tezabaawula kuba ndaba tona awo aba ayagalako nga haafu yali ayagala 4,000 eza $. ne mugaba tekijja kusoboka nawankubadde gwe nannyini mulimu gwe konekita mbadde nsaba otwaleko zisente zetwali tusuubira omuwa ngaera abantu mwali musuubira sente mmeka omuwa twali tusuubira omuwa milioni 10 mumutwala 25 in fact twasooka muwa milioni 7 n'azigaana 10 mumba mutwala 15 webale nnyo ate tuba twala 25 yes kati kwe kuli okusasula abakozi bakanyama 105 owulira kakati bakanyama abo nentebereza esente zaabwe zijjako tulina okusasula ofiisi tulina okugula yunifoomu tulina okulanga ekibiina Tone yagaana n'agamba tolaba nti ndi mumpi nja kuwanvuwa Wumalu konza ate kakati lwaki okyuka Uganda munange esente ng'azikiriza ng'azitwala 10 esente bw'azitwala wayitawo ennaku nga 3-4 n'agamba Wumalu ti saagala kuddamu kubalaba ku ofiisi yange olwo abagobyewo wali kuwunga ku puba ku big bar puba weetuula ne mugamba lwaki yali yakola ofiisi y'abayimbi abakadongo kamu kati nga naffe yatusalirako kapaati ne tubeera nga tuzimbyewo endabirwamu bulungi we tutaddewo kawunti ennungi oteeka ebintu byaffe we tutuula tutaddemu laputopu tutaddemu buli kimu tukitaddemu ennaku 3 n'abagobawo n'aŋŋamba todda mwenna nga bakanyama ng'olukiiko n'abakubira bonna mugende mufune ofiisi ewalala kakati bye biseera nayinamu ssente nga osobola opangisa awantu wonna woba oyagadde neŋŋamba nze mu bulayizi akuŋŋaanyiza abantu bano bonna nti siya awo n'omusajja asaaga nenkwata ssente neŋŋenda ewalala nenfuna ofiisi kakati n'agamba nti naye njagala accountability Tone nga ate yabasaba accountability gwe tuwadde milioni 10 yayagala accountability neŋŋamba kati nno ono omusajja asaaga nze okuva edda nedda ndi musajja mugezi sisobola kuwa nusu 2 ne sibiwandiika wantu kati nali nawandiise ssente ezo nga nazikutte ne ka vidiyo buli omu ng'omuwa bulungi nnyo n'ezisigaddeyo kye zigenda okukola ate sinze nagabanga lukiiko wabanjulira nti sente zijeyo bweziti tewatwalako muzeeyi oyo yennyini muzeeyi vice president wange kati mu federation ye yali akutte ssente byebiseera ye yali treasurer w'ekibiina ye yali chairman ebyebiseera ye yali akutte ssente era bankwasa ebbaasa nange nenjimukola ki yagimukwasa nga protocol kati bwe mukwasa ebbaasa ali musajja wa mazima ate oba tusituse tugenze ffenna owulira ffe mawulire abakwasa emitwalo 5 gwe bazikozesa nasooka n'agenda mu kiyigo faayo waffe mubakanyama ebyo kyetubikola kyova olaba weetuli emyaka gyonna kakati kyenakola muzeeyi ng'agaba ssente nga tuwandiika buli omu atwala ssente azisayiningira ne bammemba bali abakoze kololo olwo buli omu mwadde mmeka 5 byebiseera basooka ne bafuna emitwalo 5 kati ssente zasigalawo ne tuziteeka ku akawunti
kati bwe tuziteeka ku akawunti Tone n'amanya nti ziri ku akawunti enkeera n'agamba njagala kulanga kibiina ngenda ku CBS ngenda ku NBS ngenda ku BBS ngenda ku gundi awulire ngamba sente Tone ng'agenda kulanga ki kibiina ng'alanga bicho agenda mu media kulanga kibiina kya babawunsa n'okuyita babawunsa bayongere okwewandiisa abakola ku night club n'okutegeeza poliisi nti ekibiina kino kiriwo mu mateeka era tukola emirimu gino ku night club nga tukolera wansi wammwe tubayambako kati ninyo Lupi nzimbudde nzijjaawo Lupi mama tugende maaso awulira kakati Tone ng'agamba nti ayagala sente nga mugamba nedda tetugenda kwongera ki sente zino kazibeere ku akawunti tumale okweseetinga bulungi tulabe tetugenda ozikozesa Tone n'aŋŋamba ssebo kakati mmanyi ti nze Wumalu tulemaganiddwa mwezi ennaku 3 ze nkugambye nasanga ofiisi agimenye yabawo ofiisi mu mwadde obukadde 10 ofiisi agimenye najjamu ekitabo ky'abamemba twali tuwezezza bamemba nga tuli ebyo bina naye ng'ekkololo twatwalako 5 5 kaakati kitabo ky'abamemba bwe yakitwala ng'agenda gye tusindikira message ng'abasindikira message bonna ng'abagamba Genosale yatuwadde omutwalo gwa $, naye buno obubbi obwabaddewo sibulabanga bakanyama tebafunye musaala gwabwe abakoze ekkololo mujje twekalakaase twagala musaala gwaffe era mujje tutereeze obukulembeze buno obukulembeze naye ng'ekkololo abakuuma bonna basasuddwa bali 150 bonna basasuddwa bonna kati abala tebamubuuza nga ffe tetwakola ate sente twagala zaaki andi wuliriza ye abayitira wamu n'abagamba ewavudde omutwalo gwa $, tusobola okugyawo emitwalo emirala 15-20 kati mujje nze na lobinze zino era ngenda kuddamu nkole ki lobinga endala kati omuntu bw'awulira sente golowooza ki ekiddako kacumbali of course abajjirawo tewasigala kanyama n'omu nsimbudde nzijjaawo ku Freedom City menta naye ajja ali mu kkubo dakiika 2 ndi awo kati munange musajja nga Tona agamba nti ng'ayita abantu ng'abannyonnyola batuwadde omutwalo gwa $, naye omutwalo gwa $, olukiiko lwagukoze eki lwagulidde teyababuulira nti ye yatutteko obukadde 10 eggwanga lino abayita bajja ate no tulina n'ensonga lwaki omusajja oyo sente twazimuwa twamala kusinzira ku biki byakoze ekituufu kubeera ekirowoozo kyali twazimuwa tusiimye nga tewali muntu yenna asobola muwakanya nti temuzimuwa naye ye ndowooza n'atafuna kusiima ekituufu nga ye ayagala ndala kati bw'abannyonnyola bonna ne beekyanga kati bwe beekyanga abamu ne bankubira ne bagamba kakati fawunda munange tubadde tuteesa esente omusajja ne bagaba ssebo nti byayogera si bituufu esente ze baatuwadde twasasuddeko bannaffe ezimu ne tuziteeka ku akawunti tugenda gula yunifoomu mwegifune tugenda sasulako ofiisi we mugenda okusinkaniranga tugenda kutandika okulanga ekibiina niye sente ayagala kuzimalayo zonna ebyo ebiseera Tone yali mukambwe nnyo kati munnange bakanyama ng'agenda awugulako ng'ebyo nga 2 bonna tebaali basiru abamu nga basigala nga baŋŋamba nti ffe tufa naawe tutambule munnange nga ku bakulembeze bonna nga bagenda nga nsigaza abakulembeze aba n'abakulembeze bagenda ne Tone ng'ate baali bamanyi amazima nga bonna bagamanyi nga nsigaza ow'ebyensimbi kubanga ye yali amubbiikiriza nga nsigaza ne sekuritale
ekibiina olwo mba nkirina kituufu sekuritale mulina ow'ebyensimbi mulina ate nkwagaza naye ekitabo ate nze pioneer founder oli yanguza kirowoozo nga vision bearer kati mumuleke nze nanyini kirowoozo manyanga nanyini kutandika kintu wendi atutte bibiri nti teweeraliikiriramu nti ekisooka ekitabo akitutte ate ne connection ya jena agirina saatya kubanga nali musajja mugumunze ekisookera ddala kankubuulireko papa ndi musajja mumalirivu nze gw'otudde naye wano ate nina okukkiriza mu mutima nekkirizizaamu kakati saatyamu wadde n'omulundi n'ogwo kubanga kye nali njagala nali nkimanyi ne mbagamba mumpe omwezi ogwo abantu batutte ngenda kubakubisaamu emirundi emeka ndi kanyama oli abatutte civilian oli ali eri mu music industry kitegeeza batutte beebo tekuli naalina magezi gagenda kunoonya banne kwongera ku banne owulira naye nze ngenda kuddamu nkola omulimu nga gwe mbadde nkola buli night club ngenda kugiddako anaaba ategedde byenjogera ajja kujja atwegatteko anaaba tategedde mazima jagenda naye obukakafu mbuyina kubanga mwaka akadde nga bwe nkunyonnyodde nti Tone Sempijja amaze otwala abantu nange nsuubiza bannange bengenze nabo abo babiri bagamba basebo ekibiina olwo mba nkirina kwata pepa wako omunywezi bw'owaayo pepa waka waffe sebo wedde neŋŋamba sekuritale togezaako n'okwata pepa waka n'omuwa omusajja oyo gwe muleke bw'aba agenze kutereza bukulembeze atereze obukulembeze obubwe bw'ayagadde fe twamala dde okulonda kaakati ayita bakanyama abatwala ku Tavern Woods ekabuusu nkubira Jeno Katumba wamala mugamba afande ti nasooka kubira Jeno Kayanja ne mugamba afande Tone Sempijja atutte bakanyama ku Tavern Woods naye tugenda kulwanagana n'emitwe tugenda kweyasa emitwe alimbalimba abantu abagamba ebintu ebitali birungi ebitali bituufu naye nga amazima agamanyi kakati nze bw'aba atutte abantu abo amakinga sure nti agenda kutandika kibiina kirala takyankalanya kibiina kino ekyalondedde obukulembeze bwakyo n'aŋŋamba ne mugamba fande ensabo nyambe okubire ku poliisi kubanga nze ngenda kusituka wano ne manpower tugende tukubaganire ku Tavern Woods yayanguwa mangu ndowooza abasajja abo aba security bo balina obwangu yamanya ekiddako abantu abaffe ate babawusa nabo obamanyi ebyo ebiseera baali aloga nti nnyonnyo mu njogera mu ntegeera kakati n'akuba essimu n'akubirako MP ebyo ebiseera yali mwami Kafeero n'akubira RPC Katwe RPC n'akubira DPC n'agenda ku gundi ku Tavern Woods n'abagamba bwe mubanga mukimanyi nti muli mu kutereeza bukulembeze bwa kibiina kiri ekyalondedda mu bijeewo bwe mba mumanyi nti mulonda obukulembeze bupya mu bijeeyo bwe mba mumanyi nti mulonda kibiina kirala mutandikawo kibiina kirala mugende mu maaso naye temugezaako ne mulondera mu kibiina ekikadde munange Tone musajja mugezigezi yali yategedde dda awo wennyini n'ayoza mu linnya puba n'ayozaamu wuba yayongerako bongezi n'agivuma wuba mu kifo kya pi n'agijjawo n'ateekawo u kati ne zibeera u2 eri n'esigaza p2 okigedde kati Tone ekiseera ekyo yasooka n'andwazaamu nno n'enjoka neŋŋamba musajja ataddewo ekibiina ekyokubiri neŋŋamba naye nedda n'oguma nze Wumalu sigenda kutya Tone zabika emipiira nze ndi Bouncer ye yajja buzzi kunguza kirowoozo zabika emipiira neŋŋamba bano ababiri temutya mu myezi ng'ebiri esatu tugenda kubeera ne bakanyama be mutamanyi muwendo ne baguma ne bakola ekintu kyabwe kati nze nensigaza puba ne mufuukira ekizibu mu Kampala n'emiriraano puba wuba ne nvuganga booda ebyo ebiseera pikipiki eyo boxer night club ku night club baala ku baala owandiisa bakanyama bonna ne mbaregestaringa agenda okugira kuti mpita general meeting nga ebintu byamutabukako dda wayitawo emyezi emirala ng'egyo esatu ena
5 mwezi ogw'omukaaga n'addamu n'akuba enduulu n'alumba Jeno Kayanja n'amugamba Wumalu yayawula bakanyama ate katolo nampayiriza kati olweze mbawudde Jeno Kayanja nampitanga mukambwe nangamba gwe Wumalu konze sebo ya namusanga kupopopo nangamba lwaki wayawula bakanyama ne mugamba fande sawulanga ko bakanyama ekizibu ky'abakanyama yoyo nga naye waali oye yawula bakanyama n'ateekawo ekibiina ekirala twalina ekibiina kimu era nga nkola naye afande ekizibu kyaffe ye Tone Tone asooka atuveemu tetuganye yanguza ekirowoozo naye nze ng'omutandisi nina essuubi nti Tone senga abazzeeko ebbali tujja kusobola okwetereeza n'okuddamu okwegatta butereevu n'amugamba Tone ti wanimbi ekintu Wumalu kyayogera gwe si kye waŋŋambye kakati ani mutuufu ani mukyamu awo Jeno n'atugamba n'agamba Tone nti bampa emmotoka eri mu luggya lwange ng'emmotoka eyo baakuwa omulimu ogenda onoonya abayimbi abato abaagala okukulaakulanya ebitone byabwe Jeno Kayanja yakimugamba emmotoka eyo pick-up yeyo gy'alina baali bagimuwadde kunoonya abayimbi abato abaagala okukulaakulanya ebitone byabwe owulira kuba ye yali yakisaba motoka ne bagimu Jeno n'amugamba gyeri mu luggya kati bwe yawulira emmotoka n'akyamuka omulimu n'agukola ki n'agwerabira n'atamanyi omulimu gwe guyimirizaawo ate emmotoka kaakati n'agamba fande bw'oba bw'otyo bw'oyogedde neyanziza neyanzeege era nze nzikiriza ne nange bakanyama tebanneerabiranga kubanga nze naguza Wumalu oyo ekirowoozo olwo ekibiina kyakisuddewo ate ayagala twegatte olamuddemu mwegatte ye yandoopye tuddemu twegatte naye nze mbaga mugamba nti asookaddeko wabbali tumale okukola obwegasi owulya ekirungi ogambye bamuwadde n'omulimu awo kwe kuddamu okwatagana ne puba ne wuba ne tulonda erinnya ne tugenda mu ministry ne tulaba minisita Mutuuzo n'atusindika wa kamisona mukyala Juliana wa Minister of Gender omukyalo oyo n'atuwa amannya 2 Uganda Bauncers Association ne Uganda Bouncers Association Uganda Bouncers Association Uganda ne Uganda Bouncers Association erimu Bau endala Wuba yes kakati kana akatandisa Uganda tugenda okulaba ngera kagwa mu Wuba akatandisa Bouncers nga tulaba kagwa mu Bau in full BAU yeyo gyolaba nitugamba nedda nti bano bagambye tebadda mu puba naffe tugambye abapuba tetudda mu Wuba puba yezadde Wuba ate ffe tugenda eri omwana gwe tuzadde kati ebibiina byonna bikole ki biveewo tutandikewo erinnya eppya ery'obwegasi ne mutandikawo Bouncers Association Uganda aho wennyini yes we tugenda okukoma olunaku lwaleero tukyagenda mu maaso olunaku olw'enkya tugenda tandikira ku Bouncers Association Uganda etandika etya era okutuusa federation bwetuuka then tuddeyo ne ku nsonga ziri obwegasi bwa federation butereevu nnyo ne sala engeri gy'abayambyeko then n'ensonga ziri ze mwagala eza SOBBI nazo tunazikwatako mujjukire tugenda tandika